Ekyamazima obufuzi bwe NRM businga obw'Obote n'obwami mu bintu ebiwerako. Ekyamazima naye ate muwulire ki obufuzi bwe NRM businga obw'Obote n'obwami atakimanyi tamanyi byafaayo oba tabisomanga bwe kiri. Ebigambo ebitaliimu magezi oba ebitakola makulu oba ebitaliimu nsa ng'ebyo bye muwulidde Katikkiro wa Buganda byava okwogera bye bireetedde abantu nga Lukwago okuba nti nabo batuuse okukwatibwa. Tumaze ebbanga nga tuvaayo tulaajana ku lw'abantu abattibwa wano, abantu abawambibwa wano, abantu abatulugunyizibwa wano emirundi mingi. Naye bwe mumala okwogera bwe muti ng'abakozi ba General Museveni bavaayo basiiga akazigo nga bakola statement eyo, mmwe bye mwogera temunnalaba. Eyo statement ya Katikkiro wa Buganda eba ekolera General Museveni kulaga nti ffe amaziga gaffe bye tulaajana byatukoze ebikolobero bikyali bitono nnyo. Katikkiro wa Buganda njagala okuchalenjinga Charles Peter Mayiga ow'ekitiibwa. Gwamanyi nnyo ebyafaayo bya Uganda nga gavumenti ya Obote n'Amini bakola ebikolobero bingi nnyo, ebingi ebikira ebya General Museveni byatukozeeko. Charles Peter Mayiga ow'ekitiibwa, njagala oveeyo olunaku olwo olina TV ya BBS ne CBS radio. Odde ku TV zammwe ezo ne radio obuulire eggwanga eno ku mulembe gwa Amini lunaku ki oba ogw'Obote olufaanana olunaku lwe baalemesa Kabaka okugenda e Kayunga ne batta abantu kumpi 100 mu Kampala. Tuweeko sinaariyo ngezo. Charles Peter Mayiga ow'ekitiibwa Katikkiro wa Buganda, gwamanyi nnyo ebyafaayo ku mirembe giri. Tubuulire ku mulembe gw'Obote n'Amini lunaku ki olwefaananiriza olunaku lwe baalemesa Kyagulanyi, lwe baakwata Kyagulanyi Luuka nga 2 November 2020 abantu 10 n'omusobyo mu Uganda ne bakubwa amasasi ne battibwa. That is another massacre. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga, bw'obanga okyasiiga akaziko ku gavumenti ya General Museveni nti ebikolobero byatukozeeko bikyali bitono nnyo ku bali, twagala otubuulire lunaku ki ku mulembe gwa Amini oba Obote olwefaananiriza olunaku lwe baalumba omusinga w'Erwenzululu 10 n'ebikumi by'abantu ne batemulwa. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga, omanyi nnyo ebyafaayo by'ensi eno. Lunaku ki mu kutegeeraako olwefaananiriza Julayi nga 18 1989 bannayuganda 200 wali etteeso lwe baakwatibwa nga bateeberezebwa Justin Mbu bakolagana n'abayeekera ne babasibira mu kiyumba kya container kya train ne babakumako omuliro kye bayita Demukulu Amasaka. Njagala gwe Charles Peter Mayiga ow'ekitiibwa amanyi nnyo ebyafaayo bya Uganda nti biri ebyedda byali bibi nnyo. Museveni generali tannatuuka tukola bikolobero ebyo. Otuweeko scenarios ng'ezo tulyoke tukukkirize. Abaffe Katikkiro wa Buganda njagala okukujjukiza nti nze naluuzinga omulimu ennaku obusungu bwenkulinako mu mwaka gwa 2008 nga bakuwambye gwe ne Betty Namboze ne Medad Lubega Segona n'enkola program ku radio nga bakuwambye naawe nga bwe baawambye Lukwago ne bakubuzaawo. Kigambibwa General Tinyefuza ye yakulira okuwamba okwo. Naye nze tiimu Lwanga Muteekange yali nannyini radio mukama wange yangoba lwakubanga nakola program ku radio okwo nga nwanira eddembe lyo. Ekyangobya kyali kimu kukola program erwanirira abantu nga ggwe. Omusajja gwe bayita Kabuusu Moses omumanyi era kati ye MP w'ekitundu ekyo kye nalimu essese. Nali programs director nga presenter. N'akuba essimu mu program gye ndiko. Bwe yayogera ebigambo byonna nga bivumirira ekikolwa ekyo, Minisita tiimu Lwanga Muteekange yali mukama wange yangobera waawo. Contract ya myaka egyo n'agisazaamu myezi 9 gye nalina akakolako. Kati njagala okujjukiza nti Obote ne we baakuwambira oba weerabira Obote n'Amini si be baali bafuga ensi eno, yali General Museveni gw'osiiga akazigo nti tannakola bikolwa bikyamu ku bannansi byenkanankana biri. Njagala okubuuza ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga, olinda bikolobero kika kiggwe mu kutegeeraako by'onoosinziirako oveeyo boldly ogambe never Museveni generali koma wano kino kisusse, gw'olinda ki?
bakutte Lukwago. Singa wayogera ebigambo ebyamakulu ku bantu abazze bakwatibwa ng'oyimirira ng'omusajja, tojja gwe kusiiga kazigo oba olyawo Lukwago teyalituse mu mbeera eno. Owekitiibwa Charles Peter Mayiga, njagala okubuuza ekibuuzo, gw'oli muntu kika ki? Akkiririza ennyo mu bintu by'otaalabako. Kuba naawe mu myaka gy'ensanvu ne Obote we yakolera Buganda ebikyamu wali toliiwo, wali muto. Gw'oli muntu kika ky'okkiririza mu bintu by'otaalaba okusinga by'olabye. Olowooza kyamagezi ekyo? Okuba nti ensi ogikakasa nnyo ebintu by'otaalaba okusinga bye walaba n'ebyakutuukako. Olowooza kyamagezi ekyo? Kati nno nze ndidi okubategeeza nti bi statement eby'ekijinga ebyo ife banansi buli bwe tuvaayo okwerwanako olw'eddembe lyaife tulwanirire bannaife balikola. Abantu b'NRM nga bavaayo bataawo comparison mbu ebyo bye mwogera imwe timwidhi. Ebyo bi statement by'abawagizi ba General Museveni baba bagezaako kukola public relations okubalaga nti ife bye twogera ekyo kikyali kituuza. Tuli kubasaba mubeemu amagezi mulumirire walala niife banansi. Bw'obanga iwe oli mukulembeze ng'abaana Abaganda n'Abasoga n'abasinza okwitibwa ku mulembe guno, aye nga iwe buli kaseera koyida okwogera obitambali wamala waabigulira General Museveni olw'okubanga ajja kuwa ssente, ekyo kiba kikolwa kya busiru oba kya butiitiizi. Mulina okuvaayo omwemerere nga imwe abakulembeze mukobe nti ekimala kimala. Abaana bayimwe n'abali kuvundira mu makomera, abakazi b'abaana b'awana e Buganda n'abali kufa n'obwana ewaka ng'abasadde basibe. Aye imwe mwabanga mwasirika muli oti ntaama gye basibiire mu nsuwa. Mubeemu amagezi mwogera ebigambo ebisobola okubona nti biraga General Museveni nti kyakola kiswikani bale. Nze nkukobye mpaaku Masaka Ndaleeti eyaliwo ku mulembe gwa Amini Obote nga it is on record. Tetwagala bino bya kiyaaye mbw ate yatta abantu mutubuulire. Ku mulembe gw'Obote n'Amini Masaka zezaaliwo. Ku mulembe gw'Obote n'Amini njagala otubuulire abantu be baatemulako mu Uganda nga Kibwetere be yatta. Kibwetere yaani? Lwaki takwatibwanga? So tulina obulumi. Lukwago singa mwavaayo mwayogera ebigambo ebyamakulu nga byogayita ku maziga getulize singa nga oba olyawo Lukwago tibamuwambye. But olw'okubanga ife nga banansi buli we tuvaayo ne twogera nga imwe abakulembeze mwaife baife mwidda muyiwa kwa amaadhi ku bigambo byaife. Mulaga General Museveni n'asinga. Mutambuze message eno nti kibiina ekyatuuse ku mwami Lukwago, but singanga abakulembeze baife mwali mwena nga mutugayita kwa maloboozi ku maloboozi gaife bino byandibaire nga tibikola ki. But General Museveni mulaawulira atukola ku ebikolobero ate mwife eno ng'eri abakulembeze baife baida bamuyamba okukiriyalinga empewo. Tambuza message eno. Ninze Henry Maganda Matia Kyolotudde. Mulekere statement edizira makulu ediraga General Museveni nti ebikolobero byatukoze ku bikaali bitono ino. Tambuza message. Ba MP 1018 bolekedde okugobwa mu parliament bana abapya mu mwaka lunda olw'emisango gy'obululu egy'abalooperwa. Era bano bengenda okusomera bonna njalo bawulirizo labo bamulimu wa saidio n'ababalope ngenda bakuwa ne constituency gye bava ne banka zaganya okubawola ssente zino sereze bawola ababaka babeera bawangudde bo baazibamye nga banka zigamba bayinza okugobayo. Kakati a principal judge gwe bayita Abodo Jane Francis Abodo yagambye wetunatuukira mu Desemba emyezi 6 emisango gino tujja kuba tumaze okugisala. So abaloopa mwerinde. Ajoro Waisa azaalwa wa Busiki eyamulopye Paulo Akamba. Tuyina Moses wali omumuwanika w'Ekagome eyamulopye Frederick Munyirwa. Albert Rokoru w'Etepethi eyamulopye Wilson Michael Akawuwa. Tuyina Norbert Mao Laro Peche eyamulopye Tone Chitara. Tuyina Abdu Swaibu Kampanya Iki eyamulopye Michael Kamba. Tuyina Maximus Ochayi. Maximus Ochayi ono w'Ebudame eyamulopye Richard Otieno. Frederick Luhindi Nakawa East eyamulopye Alex Waiswa Mufumbiro. Betty Mpongo Nachisita Wenamutumbe eyamulopye Mariam Naigaga. Abdala Chiwanuka Mukono eyamulopye Ronald Chibule. George Musisi Chira Municipality eyamulopye Daniel Kananula. Yusuf Nkeretanyi Chiruruta Junior Kalungu East eyamulopye Vincent Sempi Jono Tata wa Honorable Namere.
Adezi Byuma wemawogola eyamulopye Goreti Namuga. Burahan Ezama awe aringa eyamulopye Tayiri Asirafu Siraje. Chofa Togabye Kabuye Joseph Wenakaseke eyamulopye Tayiri eyamulopye Alan Mayanja. James Kakoza wa Abakadde mu Central Region eyamulopye Mary Sendi Yamanyire. Bernard Mugo ya Mutebi Bulamoji eyamulopye Sanoni Bwire Nandeba. Jim Muhwezi Werujumbule eyamulopye Fred Tumuheire. Betty Namboze Bachireke Mukono eyamulopye Sara Deize Nabatanzi Sonko. Mari Asensio Mujuni Weyisingire eyamulopye Gilbert Mugabe Rwambambula. Pasis Namuganza Bukono eyamulopye Emmanuel Katoko Maganda. Henwe Tumukunde Rukunjiri eyamulopye Ingrid Tulinawe. Jacob Karubanga Wechibanda eyamulopye Jack Lutanwa. Sham J Tana oba Sham J Tana wetololo yo muyinde eyamulopye ye Apollo Fono. Freddy Basekente Enjero eyamulopye Patrick Kayongo. Didan Mubangizi eyamulopye Fred Tumwesije. Matayo Bazanya Bugabula eyamulopye Samson Moze. Uhuru Nelson we Maracha eyamulopye ye Denison Nguzu. Songa ate Abudu Adidwa Webukoli eyamulopye Kerementi Sunday. Luchamuzi Karanga David Busujju eyamulopye Vincent Nyanzi Makumbi. Joel Senyonyi Bisekezi Nakawa West eyamulopye Ivan Wowe. Tuina Wanyenya Shafiki oba Shafika Webu Ngoko eyamulopye Faith John Magoro. Songa ate tuina Anthony Tumwesije Weyisingire eyamulopye Raubeni Alinaitwe. Loruku Lorugwe Owen Napore West eyamulopye Philip Lokwang. Metrin Nanzala Wenamisindwa eyamulopye Apollo Masika. Ibrahimu Aisu we Palisa eyamulopye Enoch Okorel. Peter Ojut Pingire eyamulopye Philip Ocho. Charles Tebandeke we Bale eyamulopye Arthur Chiza. Charles Ngabirano we Rwampala eyamulopye Julius Tusime. Salim Chiseka we Bukoma Nsimbi eyamulopye Muhammad Katerega. Peter Agaba Ibanda eyamulopye Innocent Mwine Bakamura. Emmanuel Ongietho Nebi eyamulopye Sulaiman Hashim. Javira Semwanga Nyendo Mukungu eyamulopye Aman Mandela. Simon Peter Oliera Chua West eyamulopye Alan Akena. Nathan Byanyima Bukanga North eyamulopye Julius Tumuhimbise. Ronald Akungizibwe Buruli eyamulopye Julius Mugisa. Lawrence Akungizibwe Mwenje North eyamulopye Innocent Natukunda. Bwenjeri Tukahira Wekajara eyamulopye Deus Muhwezi James Hunter. Eddie Kwizira Gahungu Bukimbiri eyamulopye ye Deus Muhwezi James Hunter. Eddie Kwizira Gahungu Eddie Gahungu eyamulopye Asigari Yotulyagenda. Abudu Bisaso we Kasanda South eyamulopye Kasanda South eyamulopye Eria Mubiru. Dennis Oneka Chitigumwe eyamulopye Beatrice Anywa. Minsa Kabanda Kampala Central eyamulopye David Lewis Rubongoya. Chris Balyomunsi we Kinkize eyamulopye Sam Kajojo. Godfrey Ayine Sodo Kaguta Mawogola North eyamulopye Jet Tumwebaze. Ali Nganda Kasirye Mulyanyama Machindye East eyamulopye Judith Nuwabine. Madina Nsereko Kawempe South eyamulopye Fred Nyanzi Centamu. Eddie Kwizera Bukimbiri eyamulopye James Oweberi. Tuina Moses Musanje Injeru Municipality eyamulopye Mpoza Kabuye. Samuel Kunguba Muteze Ismail Kakarubega eyamulopye ye Geoffrey Rutaya Onoweka Kuto. Davidson Mulindwa Busongola eyamulopye Jackson Mbaju. Godfrey Sazi Gomba East eyamulopye Henry Chirumira. Emmanuel Matovu Magola Busiro East eyamulopye Abdu Chiyimba. Songa ate Grace Pade Wanzala Butembe eyamulopye Jacob Kabondo. Didan Mubangizi Buwekula South eyamulopye Fred Tumwesije. Christopher Bakashaba Mbarala City North Division eyamulopye Dr. Robert Mwesigwa. Nyakato Asinansi Hoima City Woman MP eyamulopye Princess Diana Mujenyi. Justin Namere Nsubuga Masaka City eyamulopye Rose Narubowa. Joseph Sewungu Karungu West eyamulopye Ismail Semakula. Angela Akothi Tororo Woman MP eyamulopye Sara Achengo Pendi.
Joan Achom Aroro Wesoloti eyamuropye Sara Inachu, Emmanuel Magola Matovu Busiro East eyamuropye bamuyita Abudu Chiyimba. Brenda Nabukenya Ruwero Woman MP eyamuropye Agnes Chirabo Nantongo Nebawo mukuba B2C. Judith Nagujja Buvuma Woman MP, Susan Mugabi eyamuropye Harriet Nakwedde Kayunga Woman MP eyamuropye Jacqueline Birungi Kobusinje ono mwala wo mugenzi Kalangwa. Songa ate Amelia Anne Chambadde Wemawokota North eyamuropye Hilary Chiyaga aka Dr. Hildaman n'abalala. Ngenda kuwa nga nkuwa information etambula ku misango. Njagala kujjukiza Muhoozi mutabani waffe nti waliwo ebiro when he was a refugee. Waliwo ebiro kitaawe bwe yali refugee omunoonyi w'obubudamu. Waliwo ebiro kitaawe bwe yali ayiggibwa. Waliwo ebiro ne nnyina lwe yali nga ali mu exile. Ebyo ebiro ne biggwa. Waliwo ebiro olwaleero nga Lukwago yanyigirizibwa. Ni wasobola okubaawo ebiro ng'ebintu byefudde. Twetegekera nnyo obulamu obufaanana bwe butyo nti singa mbadde nze aba Rotary balina enjogera four-way test. Will it build goodwill and friendship? Is it fair to all concerned? Bw'obanga osobola okuhumiliatinga okutyoboola omuntu akusinga emyaka, nze gwosinga emyaka nina nsonga ki Muhoozi okuwa ekitiibwa, nsobola okuwa ekikake ninga omutima gwange tegukikuwa. Waliwo omwana gwe bamugamba fukamira wansi n'agamba nfukamidde naye omutima gwange tegufukamidde. So kati Muhoozi osobola okukola ebyo byonna naye tebijja kukufuula wa kitalo. Ensi kusekerera, ensi kusunga. Era obubaka bwange eggulo bwabadde eri muganda wange Joel Museveni. Ng'aba omwana atufuukidde ekizibu. Ebbwedde nerigambwako nnyiniryo. Gamba ku mwana. Bayagaye gwe wekka gwawulira ffe bawanko tatuwulira. Nti gwe wekka gukkirizibwa omusamonenga. Samoni Yosaana. Nkabe mwana wange kiki kino. Ffe twabonaabona okukyusa gavumenti. Twalwana ye teyalwana. Muhoozi yali Sweden ng'alya bulungi. Ng'ali mu nsi bannannyiniyo gye baatereeza. Ng'ali mu nsi egondera amateeka. Era ng'amateeka ago ge gamusobozesa okunoonya obubudamu n'abudama mu nsi eyeeteredde. Asaasire naffe abaabuukanga ebikata zivugidde waaziizo ekwata mwaka gugudduka. Ne tukomawo nga Lumuwogo waffe bamubbi bamulidde ne Lumonde n'enkwale ku mitego. Honorable, ekiddiridde mu planninga ki ekiddako? Oluvannyuma lw'okufuba okwo kwonna tusazeewo tugende mu kkooti. Okay. Twalowooza nti ekkooti ebeere last resort. Nga tulowooza nti munnaffe nga bw'ayagala ennyo mutya katumutye muyite mateeka. Tumugumiikirize, twegayirire, ne tubeera ku TV ne twegayirira sebo mute. Ne Maama Charlotte naye tumwebaza n'amugambako mute. Naye kati obanga ne Charlotte yamugambyeko n'atusuubiza ate n'atatuukiriza. Kakati tuba tusigazza ki? Katukole ekisigaddeyo kye tusobola okukolako. Ekyamateeka katugende mu kkooti. Okay. Salamu alaikum. Agati nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa waliwe nkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 075237529. Temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Eyongereyo ne NTV akawungezi kulikayo nnyo mukummulako okwo. Kakati amagye g'eggwanga aga UPDF mu kaseera kano gaduumirwa omusajja General Muhoozi Kainerugaba okuviira ddala mu mwaka ogwa 2024. Mu bbanga lino
Muhoozi ono aliko byakoledde amagye g'eggwanga ekiyambye nnyo okunyweza obutebenkevu era omusasi waffe twagala atulage ku bimu ku ebyo ebibadde mu lugendo lw'omusajja ono ebbanga lyamaze ku buduumizi bw'amagye g'eggwanga. Mu mwezi ogwa April ng'ennaku z'omwezi 24 omwaka 1974 kati emyaka 52 egyakayita mu kibuga Dar es Salaam ekya Tanzania waliwo bafumba abaali abayeekera mu kaseera ako abazaala omwana ow'obulenzi erinnya ne bamutuma Muhoozi Kainerugaba. Mu buto bwe omutabani ono teyalaba nnyo nnaku newankubadde embeera yali yakasambattuko na kwekukuma. Yawangalira nnyo mu mawanga ag'enjawulo mu buwaŋŋanguse okutuusa lino gy'olyabalamu mu mwaka 1986 nga kitaawe Yoweri Kaguta Museveni amaze okuwamba obuyinza n'akoma okweyagalira mirembe egyali gitandise okuteeka. Olw'okuba yakula emmundu gy'emigga ewaka yeesogga amagye mu ngeri etaliiko biwandiiko biyinza kugijulira. Mu mwaka ogwa 2000 y'omu ku bavubuka abatikirwa ng'amaze ku cadet training mu Sandhurst mu Bungereza ate gye yava okwongera okwogiwaza obwongo mu America Fort Leavenworth, Kansas mu mwaka 2008. Okuva olwo Muhoozi azenga akulanga kitooke mu magye g'eggwanga yogayoga ku buduumizi bw'amagye kaakati kwakajjadde. Olw'okuba wamulembe guno okuliko Muhoozi alwanye nnyo okulaba nga amagye ga UPDF gakyuka okuva ku gali agaasooka kaakano omuntu okuyingira amagye ebisaanyizo tebikyali bya buwanvu oba kuba n'amaanyi mangi nga bwe kyali mu budde buli. Kaakano kye wasoma nsonga nkulu nnyo n'omwoyo gwa ggwanga lwakuba olumu batagaliza ggwanga birungi bawanuuza nti n'okubaako gw'omanyi nayo nsonga nkulu. Okulongoosa embeera bajjaasi b'eggwanga mwe bawangalira naye badde ensonga nkulu nnyo. Mwami Muhoozi gy'alongoosezza mu bbanga ery'emyaka 2 gye yakamala nga yakulembera amagye alwanye nnyo okulaba ng'ensasula y'abajjaasi esosobwazibwa omusaala gwabwe tegukyabulira muzanva so nga ate n'emmotoka ze batambuliramu nazo kati ezikyapipira. Kino kigonzezza nnyo enkola yaabwe ey'emirimu naddala bwe yabagulira n'emmotoka zino ezakasibwako erya drone mwe batwalira abazuuliddwa oba bateeberezebwa okumenya amateeka. Okukwasisa empisa mu magye akitaddeko nnyo essiira abajaasi abazibeeyita ab'amaanyi azaalagira bakwatibwe okugeza Major General Don William Nabaasa, Brigadier General John Namanya Abaho, Brigadier General Cyrus Besigye Bekunda, Brigadier Abdul Gumayo, Colonel Peter Ayembisibwe, Lieutenant Colonel Ephraim Byaruhanga ko n'abalala lwakuba bamu ku bo bamutuuza ne bamunyonyola alagira bayimbulwe nga mpawo omusango baguddwako. Muhoozi ono akoze kinene nnyo okoma ku bandiyagadde okutuusa obulabe ku ggwanga lya Uganda bwe yalengera bana NUP nga bakola dduyiro afaananako n'ow'ekinnamagye yalagira mangu bakwatibwe ng'ayita ku mukutugo gwa X nakati bakyali makumira gye bakogedde. Kyokka olw'okuba bano olumu bakwata mu mbeera nga ya bwangu ddala bwe bamala okumuddamu 5 afaayo okufulumya ebifaananyi bye bakwatako abantu baabwe basobole okukkakkana. Nga kisudenti amakomera ga poliisi olumu gaba majjama ng'ate matono yagunjawo kyayita basement eno gyakumira abajeemu bagenda okuvaayo nga bawewuse. Ku mulembe gwa Muhoozi era ne Kano Dr. Kizza Besigye mwe yakwatirwa ng'ateekateeka okuseketerera eggwanga ng'asinziira mu ggwanga li Kenya. Singa Muhoozi yakozesa bukodyo obwo bw'ekijaasi kuno obumanyirivu bw'alina singa eggwanga lyafuuka ddamuyonga okusinziira ku bye tuwulira. Kati newankubadde ensonga ze ziri mu kkooti Muhoozi ono era kyamubojja ku luwonzi ng'amusobya obugambo bumumalamu amaanyi akoze kinene nnyo okunafuya abala abandiyagadde okutuusa obulabe ku ggwanga lya Uganda. Ng'ogyeko ekyokukuuma obutebenkevu mu ggwanga mu kaseera ng'ebinnya bisusse mu nguudo za Kampala musajja wattu ono yasalawo amagye gaweebwe omulimu gw'okuziba ebinnya bino mu nguudo ng'omulimu guno bagukola lw'omutima gumu newankubadde awamu baabanga baakavaawo ate nk'obyo bataddemu n'ebitwala. Ku mulembe gwa Muhoozi guno bannayuganda ne bannamateeka kwe bakimanyidde nti kisobokera ddala munnamagye okwetaba butereevu oba okwogera ku by'obufuzi by'eggwanga nga mpawo avuddeyo okumusoomooza oba okumuwakanya. Bwe twogeranga omusajja ono alina ekisinde ky'ebyobufuzi kye Patriotic League of Uganda mwasinza okwogera ku nsonga z'ebyobufuzi era alina n'abakulembeze bakola nabo newankubadde waliwo abakiwakanya naye kino kiyambye nnyo bannamagye okulaga ebitone byabwe n'obusobozi mu byobufuzi ekigasiza ennyo eggwanga lyattu Uganda. Obudde buli adumira amagye okwogerako eri eggwanga kyatwalira ddala ng'akadde ono Muhoozi ow'omulembe omutebi waafunira akadde ng'ajjayo akasimu ke kano kaseereza ng'abaakubye agambye eggwanga ng'ayita ku mukutu ogwa X. Kino kituyambye nnyo okumanya ebifo embuga n'amagenda ga Anita Among ono bwe twagategeerera. Ng'okulonda ku mwaka 2026 kutuuse abeeyita abalwanizi b'eddembe ly'obuntu bawakanya nnyo ekyamagye okwetaba mu kukwasisa amateeka naddala nga tegasoose kuyitibwa poliisi ya ggwanga olw'okuba ye mukugu mu kutaatira emirembe. Kino yakirabirawo nga sikijja kusoboka abajaasi n'abaweerawo obuvunaanyizibwa okukuumira eriiso ku buli akuba akakuyege kono okugolola ettumba bonna abanaagezaako okutabangula ejja nakakaawa.
okusinga bano bafaayo nnyo ku bulabe obwali buyinza okuleetebwa abavubuka ba NUP bwe balabanga nga banatera okwetuusaako obulabe nga babagaana nga bali eggulu amagye bwe galaba nga bafumbubidde okwetuusaako obulabe kono n'ebintu by'abatuuze ne bajjayo obuswanyu butonotono mu ngeri ya kizadde ne babakangavvula. Ku mutendera gw'ensi yonna Muhoozi atuweesezza ekitiibwa n'akatagga yalaba Kenya yeefudde kiwagi n'agirabula nti musawa ntono ekibuga Nairobi ajja kuba kiwambye okuva olwo bano baasirika ekyo ky'emirembe gye njogerako. Bwe yalaba Israeli ne Amerika beegasse okufufuggaza Iran yaweereza obubaka amawanga ga Afrika amalagi gatayinza kukola n'agumya nnyo abaali balumbye Iran nti akadde konna waakubeegattako bakube Iran yajjusa ekyagireeta mu ddwaniro. Amawanga nga South Sudan ne Congo bwe gawulira erinnya Muhoozi gavunnama bano bwe basuubiza okubasindikira amagye gabakube batuuke n'okusigala mu kkubiro okuva olwo bano bafaayo nnyo ku nsonga ezibakwatako Uganda bagirengerera wala. Musajja wattu ono eyagala nnyo bannayuganda n'akatagga buli mazaalibwa ge lwe gatuuka ategeka emisinde mu bunabyalo ensimbi zivaamu ne ziyamba abawejjere kino akikola mu ngeri yakwewaayo ko n'okwefiisa kale lwakuba ye ng'omuntu emisinde gino tagyetabangamu. Mu kaseera kano buli munnayuganda essuubi limuli mu General Muhoozi Kainerugaba amaanyi akyalina gampalabwa so nga buli kadde waliwo ekipe kyayiyiza eggwanga emirembe gyongere okubukala. Ng'olabisa ebintu ebyo nti eddwaliro basobola okudekola ng'okimanyi nti Katikkiro gwe bayiga bw'ogamba nti ngenze ku luguudo olw'Emunyonyo oba oluguudo mu nguudo zonna eziri Wakiso enfufu n'ekkuba ng'oyimiridde. It's enough example emala Katumba Wamala ne banne ogati batulabisiza tugenda tukola oluguudo olwo. Ne buli omu yeetuddeko kubanga mutambuliramu Museveni yabawa emmotoka neteebuza emmotoka gyampa yaki nga bantu bannayuganda batambulira ku bigere enfufu bakuba. Gwe tuweebuuza nti ebyobulamu nti buli alwala afuluma agenda mu ggwanga agenda bweru wa ggwanga. Olaba nze kamwa kwogera ne bannansi abakwata amasimu ne boogera twogera ensonga zino n'obawo ebikyuka naye mwate abeeyita abakulembeze nga muga mulina ensonga ze musobola okwogerako. Tugenda basaba ebyenfuna mu bikendeeze ne bumaali yafa teri muntu ali kungula nsi eno wabula okungula ensi eno zisala bateze bakusabira ngo bakoledde ebirungi. Mengo ng'ekulembera mayiga mu butamanya okwesirikira kusussa obungi nga bannansi batulugunyizibwa. Ssente muzirye mwogere ebituufu ne mumukera ku makya misinde n'oteekawo n'otega emikono t-shirt ezitundibwa kubanga osubira obuwumbi 3 n'okera mwama atikkira gatuse n'otega emikono n'otunda kaadi buli kaadi ya bukadde biri agala kulinganya Ssaabasajja Kabaka n'otega engalo toyina gy'ogenda zitwala wajja oli mu nkuseere ng'ovaako n'evvu ogaggawalidde mu Buganda naye olw'okuba nti ssente tezikutibwa ate togenda zeetikka era okyabba okyasaba. Bakatikkiro bangi babadde Mmengo baga nti ekyo kye tukozeko kimala katugende naye gwe omusajja atayagala kuva Mmengo oyawukana otya ne Museveni kubanga nawe ofuuse dikiteeta. Tebasobola kubanga baga nti kino kikyamu n'otayogera kino kikyamu n'otayogera kino gwe n'osirika. Muwanga Kivumbi Vice President omusajja Omuganda avundira mu comment ovayo okukola comment. Munnamateeka yagasoma Dr. Rina Zedriga avundira mu komera gwe yagamba nti wasoma mateeka tosobola kuvayo okukola comment ku munnamateeka munaasibiddwa. Mukyala Jackie Mbabazi mabanga musibye nga natamanyi n'otavayo wadde kukola commentary. N'ogamba nti nawe osobola okuba nti mufuga eggwanga lino mufutubadde ku Buganda mukola buli kimu ekikyamu ekiriwo. What kind of nonsense is this? Amasuuti mwambala gaaki ogenda mu kereziya kusaba era n'osembera ki? Okulembera nte okulembera mbuzi oba okulembera ndiga. Mbadde ngamba nti okukaba kw'abannansi kikola ennyo okusinga okujja abakulembeze bonna gye bali. Wana abasajja n'abakazi bayogeranga Emmengo nti ekimala Museveni n'onsobi n'amanya. The moment you keep quiet and you don't tell Museveni the truth, he will keep on torturing Ugandans akole buli kikyamu kyonna. Previously nga Mmengo bweyogera Museveni awulira nga atya what went wrong because you came in Mmengo, you working for Museveni.
You can't even speak a single word against his actions. Mengo had a say previously. What happened to that stake? Checha atuka ku mukono gwa Mengo gwali gusobola okwogera bannansi bonna. Kubanga gwegala wefuula eggala essajja nga buli kimu okyemalira. Wafuuka ozambe. No problem. Ebinjagadde bibagamba. Mukyala wa Lukwago Zawedde Lubwama ne mutabani we Fahadi Lukwago balaze ennyiike ku ngeri Lukwago gy'atyoboddwamu n'okutuuka okwanika ebifaananyi bye eby'okutulugunyizibwa ku mutimbagano. Kituluma nga famire, kiruma abaana nti oluusi obulwa ne kyobagamba, kiruma abooluganda naye tetulina buddukiro. Kooti tuzirabye nti orders zifuluma ne zibeera disobey. Kubanga naffe tetulina wakuddukira. Eggwanga tubeeremu nga tetusobola na kweyagaliramu, yet we call this the Pearl of Africa. Wabula Zawedde akukkulumidde abakulembeze ne bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti ng'agamba nti beesambye ensonga eno kyokka nga ye Lukwago abadde ng'abeerawo awatali kwekuluntaza. Nze nali manyi opposition engeri gye muba nti mwenna muli ku ludda lwe lumu mubonaabona. Wabawo point we mulina okutuuka ne mugamba nti for togetherness kateeke wabweru enjawukana zaffe, kateeke ebbali enjawukana zaffe naye tulabe nga muganda waffe afuna justice. Nze Lukwago Swali, mukyala Kanso Elias Lukwago, Lord Mayor yaliko n'avaako, nakuwalira wamu naawe embeera gy'oyitamu. Okay? Oyita mu kusoomoozebwa okw'amaanyi. Naye mukyala Zawedde Lubwama Lukwago, munaye totuprovokinga. Nkusaba n'obwesimbu obulungi mu bwowembofu, do not provoke opposition. Okay? First Lady Muhoozi we yamulumba mu maka ge n'amutraumatizing n'amumolestinga, kyali kikkakatako gwe ng'omukyala ate looya oveeyo ostanding in solidarity with your fellow woman Mama Babi Itungo. Ne bamutwala ensambya mu ddwaliro, bakyala banno mu Kassennyonyi ne bakwata ekkubo ne bagenda bambi bamubeesebeese. Simanyi, maybe nga wamukubira essimu, maybe nga wagendayo nga tetwamanya, naye nga woofunye obuvumu okwate bakutunuzeemu kamera ogambe nti keekana akaseera opposition weeyina okulagira okwegatta. Gand visit, revisit, review program bawo zazenga akola ku CBS. Medisereko yamubuuza lwaki teweegatta ku Kyagulanyi mukole a united force of change. His Excellency Robert Cha nagezaako n'okugikola United Forces of Change, but you frustrated him. Okay? Essaawa zino we bakwata Eddie Mutwe ne bamutwala ne bamuyisa mu mbeera y'emu, baawonga looya kyali kimukakatako ate nga abadde key player mu opposition politics okuvaayo akwatagane ne mukulu munne His Excellency Robert Kyagulanyi balabe how to overcome that impasse. Your husband was nowhere to be seen. Yali nowhere. Nebyo ebya Segirinya ne Sewanyano byeteekamu baali bazanyiramu politics waabwe wa deception. Are you with me, mama? Mukyala munno tewagendako wakaawe kamera tezakulaba, tewagendako ku ddwaliro, simanyi oba wamukubira n'essimu. Naye
mu camp mu National Unity Platform teri yakwata kamera n'avaayo bannange ab'opposition bannaffe nga musirise nga temuleyizinze maloboozi gammwe kukya Museveni mutabani we okutulugonya mukyala wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Twerwanire entalo zaffe mulekere ngaawo tuteeka mu bitalo byammwe bino ebya deception, politics of deception. Buli bakama bammwe kuba tukimanyi baawo akubuulira amazima nti abadde akolera ba Museveni, akubuulira amazima. Bamubuuza lwaki teyeegatta ku Kyagulanyi. Medi Nsereko Ssebulyo n'amugamba nze simala Medi omanyi nze simala galinnyira buli kize. Naffe oyagala ate you are lucky nti ye is a diplomat, tayinange envy, tayina ego, ate teyeegulumiza mbu ye yasoma ye mugagga nga bbaawo waabadde n'akabinja ke akabaseggona bampuuga bannamboze nkabadde nga keegulumiza simanyi ssuubi akabinja ako akassuubi nga buli ajja kaba kaagala azinire ku ntolize. Ekyo Kyagulanyi akimenyeewo. Bakola ku His Excellency Robert Kyagulanyi effujjo eggulu. Mwenna mwasirika teri yanyega ne batabula omuggo ne bakubba abaana n'abawagizi be ne bakubba omusajja emiggo. Weyaweyayo Olivia Lutaya mukyala munno njagala oleteyo akatambi konna mukyala Elias Lukwago ng'ogamba but Olivia Lutaya political prisoner, she's your fellow woman. Mulekere ngaawo okuteekanga His Excellency mu bintu byamu. Mulina lake nti is a diplomat nti newe babanga batuusiza kummwe buzibu at least apostinga na calling for your release oba na denouncing ebikolobere biba bibakoleddeko. Naye nze ng'omuwagizi we nedda, I speak the truth about the reality. Elias Lukwago tewali nsonga lwaki yagaana okwegattako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye nnugu obujja nenge n'okwegulumiza ndowooza yalabanga tebaagala kubeera wansi wa Bobi Wine. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Essaawa zino oli kunenya opposition. What is opposition to you? Blame your husband who has been playing politics of deception from time immemorial. Waberedde road mayor omulodi waali abagenda mu State House banamboze bamukubira essimu togendayo. Bibyo byobufuzi bye mubadde muzannya batemudde abaana. Omubaka mukyala munno Honorable Ellen twakamuziika ne kukuziika tewalinnyayo mukyala Elias Lukwago. Ebyo ebintu bye byali soso tugatta mu kufanga okwo twaligambye wadde Salimu Salatu kozesa tunafuya opposition naye ate NUP efuuliddwa omubaka ffenna katugende tuziike. Okwetaba mu bintu ng'ebyo bye bintu ebisobola okugalvanizinga opposition unity. Naye gwe bbaawo akwataganye na oyo Besigye tumumanyi kato Museveni waswa. Tusobola kuŋŋamba nti yali political commissar wa Museveni ajja amuvuganye. Kino kisoboka. Dictators create their own opposition. Mumwasalawo kutulaga bukyayi kutuvumirira mwefudde nti muli bagezi ate mmwe balooya. The kind of politics we are in is not all about being educated. Tuvula Nassantege Sebagala yali w'amaanyi. He had the capacity to articulate issues and to resonate with the common people. Ngombo kijjo osobola oleeta abantu that catch a word you can come up with resonating n'abantu basobola okwagala. Baawo yadda mu kwobunobinga n'aba Museveni kakati babadde bakomezaawo stand
bye mwogere essaawa zino bye bibalaga munoonya sympathy mu bantu tojja gifuna maama yuwe roya batugamba naawe oli munnamateeka gwe wandibadde ng'asiiba mu makomera bate abaana mukyala wayiswa mufumbira yafa wewe yayu woman wewe yayu wali luddawa. Don't provoke us madam, don't provoke us. At least waligenze noziikirako wayiswa mufumbiro kuba naye ali mu opposition talina musango. Waligenze no standing in solidarity with mufumbiro. At least no yiwe ettaka ku mukyala we your fellow woman. Tojja tulwanisa ntalo zonna kibacho ekibadde kikukuta ne batali musale ne babesije oddawa no tukabirira obuziga bwa Ggonya bumufune sympathy mujewo omwana waffe His Excellency Kyagulanyi akatike ekibiriti akamuko kake tuyina akatuwadde suubi. Ini Kyagulanyi we believe, ini Kyagulanyi I believe. Ate kinkakatako okulaba nti asigala ku mitima n'emyoyo gy'abantu. Mmwe bistanti byammwe bimwazanye ne muhoozi ne Salimu Sale mwagala kamubaka kubanga opposition ya Museveni abadde nga agizimbira akwata omuntu n'amusiba n'abaako obuntu bwakola n'anoonya sympathy y'abantu, sympathy vote. Tugenda kikkiriza tufiiriddwa abaana tetukulabangako mu kuziika ne bbaawo wabula ate igwe mukyala Erias Lukwago mubadde nga musekera mu nnyumba zammwe nga batukolako ebikolobero. This is multi-party dispensation. You are competing with us. A Kenya from the strategic politics point of view, opposition yeeyuzayuza naye nga buli we bagenda mu kalulu nga we bagatta obululu bwa Ford Kenya, Ford Asiri n'ebibiina ebirala basobola okujjako Daniel Arap Moi kwe kukola alliance, the Rainbow Alliance, ne bafrontinga Mwai Kibaki. Era we baalaba nti alliances ze zisobola okwenganga bannakyemalira, Kenyan politics became a game of alliance. Baawo ye atasobola kwegatta na banne. What happened to EasyTJ, Truth and Justice? Si ye yaleta bakatolu bwama bali luddawa tebamalanga banyampye abo basewanyana si ye yabaleeta najja ne mu Nuupu n'akolerayo emivuyo gyakusuula Nuupu nga ba Erias Lukwago abo be basindika Segirinya ne Sewanyana. Where are they? Erias Lukwago, where is Segirinya? Mwatuma omwana ajje lumu mumukozesa video. Segirinya, may your soul rest in eternal peace. Naye weebala okubeera n'emmizi at last n'okwagala ennyo Kyagulanyi olw'okuwa kaadi. Segirinya yayogera sebe Besigye yandima kaadi mwakwata Segirinya ne mumugamba agenda ku Facebook Kyagulanyi tanatuuka kuba president, Kyagulanyi tanatuuka president kuba president, ne mumusindika ajaza nye gemu zammwe is frustrating Nuupu. His Excellency agenda mukomero mulaba n'amubuulira buli kimu. Nkwatagana n'abo bansiri. So mukyala Lubwamaza awedde Lukwago soko otuule reflecting o mediating in your hearts of hearts nti ddala opposition buli webadde ng'ekolebwako effujjo tubadde nga wa okuvaayo okuleyizinga amaloboozi gaffe to denouncing atrocities made against opposition players. Temujjanga kutusaba tubeegatteko mu kaseera nga nammwe baba kabaleeteddemu ate akammwe nga kabadde meditated pre-planned kusaanyaawo His Excellency Robert Kyagulanyi. Nze sigenda kwekkirizanya n'abantu nga mmwe, nja kuboogera omulimu gwe nnyina nga nze gwe mmanyi gwe nsobola okukola kulaba nti Kyagulanyi asigala nga mulamu, Kyagulanyi asigala nga awa Abannayuganda essuubi
nga tabaweebuula nga we mubaweebudde. Kyagulanyi gwe muliko waba alinaffe atugamba gwe Lukwago you can be a president. Everyone is a commander in our revolution. Revolution terina appointed commander. Naye baawo baseggona ffe balina okukulembera, ffe abalina okukulembera. Era abaana bangi bawanzeeko eddusu kati ba MP bakulembeze. Katasof Kyagulanyi is a kingmaker. Okay, is filthy rich. Odinga kati wa Africa aliwo. Odinga yasibanga mu Kibera ninga ayina sente. Bobi Wine aletedde abasajja bano genda mu ghetto. Nini bye bakolayo tebigatta kuba kiri kiba mutima bondi gyayina n'abantu tebannagituukako kuba bo babikola mbu bajjewo support base, but all in vain. So Mukyala Erias Lukwago, talk to your husband to refrain from being used by the state to fight the person of His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kubanga this is politics unusual. Si ono wammwe Besigye. Nze Lukwago Swali on Mr. Lukwago Swali live show where your credibility matters. Okay? We focus more in the geopolitical tensions of the Great Lakes region. So, abana Uganda nsaba tubeere bagezigezi ng'obwana bw'enkofu. Bana abasajja tubabulirewo from day one nti muzenga mukolera Museveni. Oyo Besigye oyo ye yaleeta Museveni's life presidency. Era banne bazze bakimulangira awo 1989 n'agamba Museveni agira afuga. Yali architecture was no local government ne Mugisha Muntu ne bidanditsali. Museveni mwabbira obululu. Yali afuddeyo ko n'abyabya. Abo naba Erias Lukwago badde nga bakolera Museveni era bamukolera. Era ekyo kistanti kye bakoze omuwamba badde baagala afune sympathy naye kyakoze backlash. Nze Lukwago Swali. So Mukyala Erias Lukwago yogera na bbaawo begatte ku nkyukakyuka ezaddala. Si bino ebyokuzanya politics of deception in a way of helping Museveni to consolidate himself within power. Okay? His Excellency yakutte our domestic advocacy n'agitwala ku global table. Baawo kyabadde tasobola ne Besigye. Okay? Odinga newe yamutwala mu bazungu eyo era yabeefuulira. Odinga n'akyawa Besigye oyo. Ababadde batakimanyira Odinga yafa tayagala Besigye. So temutuzanya ebyo bya kisibo. Bw'obanga obadde to standing in solidarity with us mukuziika abaana Mama First Lady we bamukolako ebintu by'ekitujju oba tewakola any statement denouncing such atrocities like an envelope. Ate mugenda fiira mu movie yamu mwabadde mweteeseteese musinzidde se mujunganda n'asinziira eri Muhoozi ne Erias ne bakola obubadi bwabwe kandiba akabadi baby akabadi kyokka n'otufera mutufeze nnyo